Ku lw'omukagalo Sabbiiti ewedde ng'asinziira mu maka ge mukyala wa Dr. Kizza Besigye Winnie Byanyima yalangirira nga bwe wagenda okubeerawo okusabira bba wamu n'abasibe abalala abaasibwa ku lw'ebyobufuzi nga kuno kubadde kulina kubaawo olunaku olwaleero ku Lutikko e Lubaga ku ssaawa 8 ez'emisana. Kati olwaleero zigenze okuwera ssaawa 8 ez'emisana ezaalaganyisibwa okutandika mmisa ng'abantu ab'enjawulo okubadde bannabyabufuzi okuva ku ludda oluvuganya, bannamateeka, abalwanizi b'eddembe n'abantu ab'enjawulo bataka ku Lutikko e Lubaga. Wabula mu kuyingira Lutikko entime munda zibadde ku bubaka obwoleka ng'okusaba kuno bukongezeddwayo kyokka nga tebulagaddirwe kunaabaayo, wabula nga kino tekirobedde bantu kukkalira mu bifo byabwe era nga wano Winnie Byanyima, Lukwago n'abalala batandise okwewuunaganya. Bw'atyo Byanyima akakasizza abantu ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yasabye abasumba okuyimiriza okusaba kuno bamale okukunoonyerezaako. I was called here yesterday by the Archbishop, His Grace Paul Semogerere, and he told me that he had received a call from President Museveni asking him to cancel the Mass. He finally relented and said, okay, postpone the Mass. I need to do an investigation because I think it is political. Wabula tewali munnaddiini yenna alabise okuva mu ekereziya eno wadde Ssaabasumba abadde alina okukulemberamu mmisa eno kyokka nga kino tekirobedde Byanyima yagikulembeddemu. So we are here and unable to have the Mass that we wanted because of the order of our president. I would like that we still pray because we came to pray silently. I ask you that. Oluvannyuma bano bafulumye Lutikko nga bayimba ennyimba ezigumya abasibe baabwe. Bana National Unity Platform nga bakulembeddwamu omwogezi w'ekibiina kino Joel Ssenyonyi, Ssaabawandiisi David Louis Lubongoya n'abalala bavumiridde ekikola kino era ne bategeeza nti kya butiitiizi. Naye nti n'ekereziya gavumenti egitya nti Mwami Museveni alina okukubira Archbishop nti nedda togenda mu maaso na mmisa eyo kati n'okusabira abantu baffe gwafuuka musango. Bino nno newankubadde bitunyigiriza bituwe essuubi nti bwaba nga batuuse wano kuba oba ogamba nti wawangula ne percentage ya 71 ku buli 100 naye nga kuno kwe kutya kuulina nti n'abantu okukuŋŋaana ku ekereziya nga wano kiba kikutiisa nti olina gamba Archbishop emisa tegenda maaso. Ffe nga bannayuganda kituwe essuubi nti abantu bano munnaye batiitiizi nnyo, bakimanyi nti tebalina buganzi eri bannayuganda, bakimanyi nti buli kye bakola kikyamu. Kyanaku nnyo General Museveni yawadde instructions ze muwulidde ekintu eky'obuswavu ennyo tukivumirira nese kuvumirira yenna. Bannabyabufuzi ab'enjawulo bategeezezza nti kati bannayuganda baggiddwako eddembe lyabwe ery'okusinza era bakivumiridde. Tubaite tukimanyi nti President Museveni atuuse ku level ey'abaamiini, kyatuuse ku level kubanga mujjukira nti jana ni ruumu gwe twakajjaguza ennaku ntono eziyise bino bye byaliwo. Niye okulaba nti ne mu kiseera kino we twogerera nga wayise emyaka 4 ng'era tukyasobola okulaba ebintu ebifaanana bwe biti kyeraliikiriza. I'm so disappointed in Museveni because I came to pray for a fellow prisoner because my experience is fresh over trumped up charges. So I felt I would be there in church, attend service, and really continue to speak to God about the experiences that we have in prison, even when we are 100% sure that we are innocent. Bannansi tetukyalina ddembe lyaffe n'eryokusinza lituggiddwako. Bwe tuba tugiddwako ery'okusinza kitegeeza n'eryokukola ebirala byonna likoze ki ligiddwako. Omuntu omu yasalawo oba tunassa oba tetusse. Oluvudde wano Byanyima ng'ali wamu ne bannabyabufuzi bano bakubye olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Popol okubaganya ebirowoozo ku bibaddewo era wano bagenze bayimba ennyimba ez'enjawulo. Zaawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV.
aga leero.